Musibye mutya bannayuganda, musibye mutya kansobera nti muli bulungi mwenna gye muli. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende ku channel yaffe eno eya Baby Television, ku YouTube, ku Facebook Olivia Katende, ku TikTok Olivia Katende. Bannayuganda mwenna, ekiriwo leero no yazze mukambwe. Leero Fred Lumbuye yazze mukambwe ku nsonga ze yawuliddeko ze yategedde ezikwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda nti Mayiga yeeyongedde okweriisa enkuuli mu kwagala okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Mayiga tatudde mu kwagala okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Mayiga buli lukya ayongera kutema mpenda. Butya bwagenda kumaliriza Ssaabasajja Kabaka. Butya bwawambyemu Obuganda. Butya bwasaanyizaawo Abaganda. Butya bwasibye Abaganda bonna bonna obbamalira mu gundi. Mukomera. Munnange nno kati katusooke tuwulire Teacher. Katusooke tuwulire Fred Lumbuye. Bwino ki ate gwe yaleese ku luno asingako ku ebyo. Omuntu njala tutwala mukisa guno okutegeeza bannayuganda mwenna bwe mukyali ng'oli indigenous ng'ozaalwa mu Uganda oli munnayuganda toliko kibuuzo kyonna. Ntwala mukisa okutegeeza vidiyo zino muziwulira ne mudda mu bisenge ne muziwuliriza ekyokukola ne kibali mu kukola wadde okulirizinga information wadde okukola contribution nga mutya abantu bategeera. Abasinga obungi mwasomako era mumanyi kye bayita okuwamba eggwanga. Ndi wano bategeeza bannayuganda bannakabala oba bannansangwa. We munaazuukukira nga muvudde mu bintu by'okwemoola mujja genda okuzuuka ng'obudde bugenze ng'Abanyarwanda batutte eggwanga Uganda. Nkiddamu mujja genda okuzuuka ng'Abanyarwanda batutte eggwanga Uganda. Buno obubaka njala bugende buli Muganda yenna gy'oli ng'oli mu diaspora oli mu Uganda. Taata kojja senga wonna wuli njala kutegeeza. Oyinza okuba omuntu ayogera ntomwagala naye owuliriza ebigambo by'ayogera kubanga bikulu nnyo. Tojja bisanga ku TV, ku radio wantu wonna mu Uganda nedda. Wabula wuliriza ebigambo by'akugamba. Olw'ensonga nti telefayina oba radio bwekubikira munnange togisamba mugere. Njala kutegeeza abasajja Abanyarwanda abatamanya ngamba ensi yaffe bagitwala nga musirise ntandise bwe. Gwe wenna gwe nandiise munnayuganda Kaswa Nakabala oba indigenous okusingira ddala Abaganda mwenna bwe muli muwuliriza bulungi nnyo. Naddala ng'okola mu office yonna nga ya gavumenti ya Yoseri Tibahola tabasira mutabani wa Kale kyensete muzizire nsanga bisibira nyika buyonje tambula wuliriza bulungi nnyo. Gwe Omuganda yenna naye munnayuganda original okuva mu kitundu kyonna ekya Uganda ng'oli munnayuganda original but mostly Abaganda abakola mu office yonna nga ekwasaganya ne gavumenti ya Museveni mu mpulize. Tuzza tubagamba ebintu bingi nnyo nga mbiwakanya. Ne tubasomesa ekigambo kye bayita Tus Dynasty eya 50 year master plan. Ebulako ndoze bitundu nga 45 ku buli kikumi okugguka. Mutegedde bulungi nti ebifo byonna ebyenkizo bitaddemu abantu baabwe. Batandise obamma visa, babamma masente, amaloli, babba buli kimu bakola buli kimu kye beetaaga, buli kimu tannategeera. Gwe nange oli Muganda ng'okola mu gavumenti ya Museveni ng'olina office mw'oli. Waliwo olukwesese mu bitongole byonna okubajja mu yafeesi ezo bagenda kikola technically kitya. Ebitongole ebisinga obungi bya gavumenti byayisizza dda kye tuyita internal memo oba ebiwandiiko eby'omunda nga bibaga buli mukozi yenna akola mu kitongole ekyo ddamu buto osabe omulimu ogwa ofiisi w'okolera. Nkiddamu waliwo ebiwandiiko ebyayise dda mu bitongole ebyenjawulo bya gavumenti kavuga nti muddemu musabe buto emirimu gye muli mu ofiisi ezo nga bakozesa ekintu bayita internal memo. Internal memo kye kiwandiiko nnamutayika ekikolebwa kampuni wa ofiisi b'ekitongole kyonna naye ng'ekiwandiiko ekyo kikwata ku bakozi bokka bali mu kitongole ekyo. Kati ebitongole bisinga mu gavumenti ya Yoseri babawadde dda internal memos nga bategeeza nti muddemu muli applying emirimu gye muli mu bifo ebyo. Kitegeeza ki? Kitegeeza tandika okunoonya omulimu omulala ng'obudde bukyali bakugobye dda lwa nsonga emirimu gino gyagabwa dda kino kyabagambye okuddamu ku applying bajja kugamba nno application wagikoze okusinziira ku balaba applyinze you are no longer qualified for that office automatically mugenda kuba oguluzinze bateekewo abaana baabwe basomesezza ebbanga lyonna kuba kati bali ready okukipaga office ezo. Atuwakanya buuza Muganda w'omukwano akola ministries ez'enjawulo ajja kukubula nti ekituufu mu biiki yagedde ekituufu buli Muganda wali oba indigenous Uganda they were told to reapply again. So whoever knows the truth please either you fight for your job you join the struggle or you look for other job. Bwe munate mukikoze ebyange bibagambye mujja bisangayo wano ku mutimbagano naye nga mbategeeza buli Muganda yenna bagenda kukuba mu office yonna baseera kawo and educated kawo office bazaagala awo nvuddewo. Bwe nva tugenda tandikira wano. Ngenda kusaba munnamateeka yenna nga Muganda ng'olinalo kyemba. Ngenda kusaba munnamateeka yenna nga Muganda ng'olinalo kyemba. Onyambe otandika okumontalinga social media platform zonna eziriko abavubuka abakolera gavumenti abagufudde omugano ogw'okumanyiira Ssaabasajja Kabaka n'okumanyiira Abaganda. Nabagamba nti Mmengo yennyini ng'ekulembeddwa Wasanyakawo Charles Peter Mayiga be bakozesa gavumenti ne ofiisi zaabwe okutandika okuvuula Obuganda n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka ng'era abavuma abantu baabwe. Eyasooka bamutegera omuvubuka oli gwe bayita Pressure 24/7 giyabudde teryamanyi n'omusajja gwa kira teryamanyiyo zadde ziryawo nga zireeta omuvubuka gwe bayita Tobi Kafeero mumanyi gavulongoto yayita musajja Muganda sijja kimujjako Muganda omwezi oguwedde guno
kutufundikira jjo bagenda ewakisa ovuga General Salim Sale ne bafuna ensimbi ono yafuna obukadde busuka 50 bamukwasa omulimu dozi gw'okudda muvubuka oli eyabula okutandika okuvula Obuganda naye ngenda kusaba lawyer yenna onyambe bw'oyiza katambi kano munyonye engeri gye mugula musanko muvubuka ono mumuguleko kuba bwe bwana asukka wana ajja kuba asusa okumanyira bwana asukka ajja kuba asusa okumanyira kano ke katambi ke yakoze ngavula Abaganda ffenna kyokka nga lyamanya ge ye Tobbi Kafeero uliriza Abaganda yonna gye muli nga oli Muganda mbadde nkusaba mwenna n'obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni bwemmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba bwemmala akabina k'omwana mukomba akabina ka General Salim Sale kabaka agenda okuddako agenda kuba Muhoozi Kainerugaba lwaki Muhoozi yaddako first of all obulina okukkiriza nti Abanyarwanda babasinze hands down kubanga if you can't fight a rapist you come down and enjoy omuntu akurepinga si mulungi naye bw'omuleka n'akurepinga ayinza okulekera obulamu ne wejjanjabya endwadde gy'akulekedde okusinga bona amulwanyisa n'akutuga n'ofiirwa obulamu n'ofa n'ekiniga omuganda agamba omunyankole n'akiranga omunyampisa kiniga yeemyera okuva mu myaka gy'enkaaga Abaganda munyampisa kiniga kati mukebere empale muwunyeko mwenna mweyonoonera dda manyi ebiseera bisinga omuntu bw'asirika tewamanya kimusirisiza ate omuntu bw'akaddiwa temanya kyamukaddiye okuggyako ngomaze omubuuza omuvubuka ono amanya ge ye Tobbi Kafeero Kafeero linnya lya Kiganda okuggyako nga zimu ku nsooli ezeetuma amanya g'Ekiganda bw'ovaayo n'ogaa nti Abaganda bakombe obutuuliro bwa Museveni bakombe obutuuliro bwa Salim Sale bakombe obutuuliro bwa mutabani wa Museveni naye nga naawe erinnya olina Gganda kiba kitegeeza nti gwe kubakozesa olw'okuba nti obwongo bwo tebusobola kusooka kutegeera nti wayisa Abaganda kyobagambye naye nga naawe erinnya lyo mu ndagamuntu mu passport ne ku social media platform zonna kuliko erinnya Tobbi Kafeero kitegeeza nga tonnavuma Abaganda bonna wandisoose n'okola video ng'ogamba nti nganze Tobbi Kafeero ndi mwetegefu okukomba obutuuliro bwa Salim Sale nganze Tobbi Kafeero Volongo ndi mwetegefu okukomba obutuuliro bwa Museveni nganze Tobbi Kafeero ndi mwetegefu okukomba obutuuliro bwa Muhoozi kubanga naawe oli Muganda okujjako nga naawe oli nsowole kati ekikulu kiki ekiri mu kintu kino lubalembera nga membi okwotadde menge eyo gye mulaba ekulembera mayiga gye yawamba erimba looya abayitirivu naye tebasobola kuvaayo okukola bintu bino kubanga bo basasule njala kuddamu nzanya akatambi kano naye ekigambo kyasembezaayo nti kabaka wamwaddako agenda kubeera Muhoozi Kainerugaba tokibuusa amaaso ku nteekateeka za Museveni zaakola okwetola mu Bwakabaka bwonna naye mu Buganda tejja kusoboka naye mu Bwakabaka olwo kisoboka kankabadde mundi ogusembyeyo Baganda yonna gye muli nga oli Muganda mbadde nkusaba mwenna n'obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni bwemmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba bwemmala akabina k'omwana mukomba akabina ka General Salim Sale kabaka agenda okuddako agenda kuba Muhoozi Kainerugaba lwaki Muhoozi yaddako first of all obulina okukkiriza nti Abanyarwanda babasinze hands down kubanga if you can't fight a rapist you come down and enjoy omuntu akurepinga si mulungi naye bw'omuleka n'akurepinga ayinza okulekera obulamu ne wejjanjabya endwadde gy'akulekedde okusinga bona amulwanyisa n'akutuga n'ofiirwa obulamu n'ofa n'ekiniga omuganda agamba omunyankole n'akiranga omunyampisa kiniga yeemyera okuva mu myaka gy'enkaaga Abaganda munyampisa kiniga kati mukebere empale muwunyeko mwenna mweyonoonera dda right katambi sokusookera ddala njala kutwala mukisa guno okutegeeza Abaganda ne bannayuganda bonna enkola ya Museveni ey'okusindika sitamye n'okusindika omunyamusubi okulya kyekiriyo akyagikozesa nnyo n'okutesitinga abantu njala kutwala mukisa okwebaza obulamu bwange ekintu kye nakola okwokulula Museveni mujja Mbanyankole ne mubalaga nti muki Munyarwanda noono yennyini omutume wa Yoseri yagambye nti Abanyarwanda bagenda kuteekera over kati gwe bulijjo alowooza nti akufunga Munnayuganda olooleza ludda wa abantu abali emmengo Abanyarwanda bajjudde abatonye emmooli kikuleko ludda gwe Omuganda yensobola kikuga nti muzuke ng'obudde bukyali temumukira bunyolo nga batalidda Buganda so bategeezezza mutegeere bulungi tuddiringa n'ekigambo kye bayita occupation ensi yaffe bakitwala ng'ate bakozesa abantu baffe bennyini okutwala ensi yaffe gwali alowooza nti odiringa na Munnayuganda todiringa na Munnayuganda kakuwe katono nnyo ebyafa bitono nnyo ku Museveni olwaleero bitegeere bulungi nnyo kuba nze mbyogera naye amolwesali muyinza ofuna obudde obitegeera mutuuka mutegeere mudiringa naani one omusajja gwemulaba yafutubadde ku Uganda essaawa zino amannya ge amatuufu ye Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa bwe yajja mu Uganda nnyina nga amulese ku myaka nga 8 era n'akulira mu Uganda n'atuuka n'okuyingira mu gavumenti okukoleramu nga mbega mu state research ng'amannya ge ye Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa oyo omuntu wamu ajja okwesimbawo ku bukulembeze mu 1980 yeefuula Yoweri Museveni abantu aba babiri era agenda mu nsiko Abaganda bamuyambako awamu lutono 96 bw'avaayo yeeyongerako erinnya Kaguta abantu aba basatu yeeyongerako erinnya Kaguta abantu aba basatu nzize mbaga musajja amanya g'essigeego tutuuka 221 tumuteekako pressure ayongerako erinnya lya Tibahabulwa kitegeeza tulina abantu 4 mu muntu omu abadde bafuga eggwanga eryo nga batta Bannayuganda mu International Criminal Court
ekyo ekikolwa kya butemu nnyo omusajja omugwira okudda ku bannayuganda bannansi batulugunya nga tuli munnayuganda ezo mukitegedde bulungi nnyo kati bw'olaba abaana basindika okwogera ebigambo bino baba kutegeeza nti mulina okusituka bwe temerwanyeeko bagenda kukola bo kibaagala kubanga tebaswala mukitegedde bulungi akanyomero kaggadde katukwasimbula vidiyo kansule nti wasaanya otuuse kankusookeze wano njagala nzannya akatambi kano mukawulire bulungi nnyo nabagamba tottanga kibenga tonna kikenenya ndusu abasajja abanyarwanda totegananga kubanoonya nti bafaana batya olindanga mutwe gwabwe oli omwami bwe yayogedde wulira bulungi nnyo ebika yesiga eryokusatu buganda kwetudde era bye bituyunga ku Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka kabaka ayitibwa Ssaabataka lwa bukulu obw'ebika era n'okuba nti buli mukulu wa kika obuyinza bw'alina abujja ku Ssaabataka tewali mukulu wa kika n'omu yeetengeredde era okuba omukulu w'ekika kabaka ate okuba nga akumanyi kabaka alina obuyinza okutondawo ebika mukulu wasaanyako Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge jjafuta obadde ku Buganda emmengo kansooke nkutegeeze munnange anti bagamba Dawudi dde budde ng'obudde butuuse wattu Mayiga dda e Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse twakutegeera dda tujja kutegeerera Abaganda bamanyi Uganda dwogera na bulombolombo na nnono kansooke nkutegeeze olwali lukuvire ku ntono ekisookera ddala tumanyi bulungi nnyo emitendera gyonna egiyitibwamu obukulembeze bwa Buganda kye tuyita political structures oba leadership structures tuzimanyi bulungi nnyo tumanyi obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bwalina mu Buganda n'abataka obuvunaanyizibwa bwalina opulidde bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka yentamu enkulu etudde ku amasiga be bataka abasigadde ne tujja ne tusaasalira wansi okola Buganda opulidde bulungi nnyo njala kutegeeza olwaleero abajjajjaffe abataka bakulu b'ebika be bakola Buganda kyovola nti buli kika kyonna kirina ensibuko obutaka bwakyo era kye kimufuula omutaka kati buli kika okubeera nga kirina ensibuko kabaka ne wabanga aseereredde wano era abataka abo be balondobamu omulangira yenna abaalimu empeka emera okusikira Namulondo be bataka abo era banga tebannafuna mulangira mutuufu wakulya Namulondo olukiiko lwabwe olw'abataka lwe lukwasaganya ensonga z'okutambuza obwakabaka bwa Buganda mpaka ng'Obuganda bufunye omulangira agenda okusikira Namulondo ompulidde bulungi nnyo ekintu zo kitegedde toddamu okumanyira abataka kubanga abataka nkubulidde bibakwatako ekyokubiri sebo Gamulengejja Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II saako kitaawe kati eyaterekebwa mu masiro g'abajjajjaabe e Kasubi ne bajjajja baseka bonna abaze babeerawo njala kujjukiza okujja gulitibwa ebisomo bivunise teri kabaka wa Buganda yali atongozza kika kyonna nti ataddewo ekika kiikino ako kafu kabaka wa Buganda tateekawo bika nedda tateekawo bika oba tatondawo bika wabula ye omulimu gwe nga Ssaabasajja Kabaka kwe kulaba ekika kyonna ekiba kitondeddwawo Abaganda oba ekireeteddwa Abaganda akyekkenneenya obuvo bwabwo n'obuddo bwakyo nakkiriza okukyambira oba okitongoza so si nti akola ebika biteekawo nedda ate era nkujjukiza Ssaabasajja Kabaka tasobola kujjula kika kyonna kigoba era nkujjukiza Ssaabasajja Kabaka tasobola kugoba mukutaka yenna ow'ekika akulira ekika obitegedde bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka tasobola kugoba mukulu wa kika yenna oba jjajjaffe omutaka nti amugobe obuyinza tabulina njagadde sooka kutegeeza okuva Buganda lwe yatandikawo nkutegeeza Ssaabasajja Kabaka teri Ssekabaka yenna yali agwe mukulu wa kika tekibangawo so nga ate nga bo nga baatudde abataka ate bo basobola okuteekawo entiisa mpulidde bulungi tugende mu maaso n'akatambiko kabaka alina obuyinza okutondawo ebika n'okubijjawo kabaka alina obuyinza okugamba nti Kagumba gwe mukulu w'ekika ky'ente mukulu Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bugoba kika kyonna mu Buganda ogwo osala mugambo Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bwonna bugoba oba bujjulula kika kyonna mu Buganda ogambye nti Ssaabasajja Kabaka asobola okusalawo n'agamba nti Kagumba kati gwe mukulu w'ekika ky'ente Kagumba mumumanyi Kagumba yooli nfanfe w'amayiga wa Mpuuga de Mapuuga mumutegedde Kagumba ye nfanfe wa Mpuuga Kagumba bwe yabadde ayogerako bw'ate bw'apanga ensowoleze Ssaabasajja Kabaka tasobola kulonda mukulu wa kika ekika kirina amasiga kirina emituba kirina abazzukulu
kirira ensibuko olombolombo nennono bwe bakozesa okulonda omukulu w'ekika ne gwe otudde Mmengo gw'osoma oba gwayonona ovaofera obuddo ng'obukyusa mu bigambo engeri bwe tuyagala oteegere omusajja Omunyarwanda tusimbudde njala kamalira abaganda bakawulire bulungi nnyo kabaka alina obuyinza ogamba nti Kakumba gwe mukulu w'ekika ky'ente ekyo kifu abulina ekyo kifu n'okugamba nti si gwe mukulu w'ekika ekyo kifu Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondola ali Mutebi owokubiri ne bajjajja Bassekabaka era tebalina buyinza bugamba nti oyo si mukulu wa kika singa amatabi ag'obukulembeze mu kika kyonna gavaayo ne geemulugunya ku mukulu w'ekika oba omutaka ekika ekyo kitwala omusango ne gwowaabirwa era bwe gwowaabirwa gutunulwamu bwe basalawo kooti ebeesazeewo nti okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa ono si ye musika omutuufu alina okulembera ekika ekyo wasobola okubeerawo okujulira kye tuyita apiira mu luzungu bwe baleeta okujulira okwo olwo Ssaabasajja Kabaka wayingirawo nga Supreme Court leader kati Ssaabasajja Kabaka ekimuyingizaawo ye atwala obuvunaanyizibwa n'addirayo ddala ku nsibuko y'ekika kino n'engeri gye kibadde kitambulamu n'asaba ensibuko obubona obuddo olwo yatuuka atya okutuuka wano ng'alina obujulizi buli kimu era bw'amala okwetegereza ebintu byonna nga bitambula azzaayo okusalawo okusinziira ku ye kwanoonyereza n'agamba nti okusinziira ku mulabye nange byendabye nti olwo ye mutuufu oli mukyamu so tava mu bbanga n'agamba nti gwe nkugobye oba nkulonza obuyinza tabulina mayiga lekerawo okukyamya Buganda n'okwogera ebyo by'otasobola kutegeera kubanga toli musajja Muganda ensonga za Buganda zireke tojja zisobola tugenze mu maaso omwami oyo yagamba bw'ati bw'anaatereera bulungi abasawo nga balaba naye yennyini ng'awulira ateredde ng'akomawo abantu okufa okubuuza obulamu bwa Kabaka nakyo era si kyewuunya ng'akasanamu abali wano singa kitaawo yalwadde kitaawo akuzaala oba maamawo n'owulira nti mulwadde kakati Kabaka ye kitaffe mu ggwanga lyonna muntu mukulu ekyenkanidde awo bw'alwala era abantu si kyewuunya bwe baagala okumanya abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabwe kuba nabo gye bali leero agamba Kabaka mutwale ebweru Kabaka muleete tumulabe kakati n'ogamba ono ayagala ki awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa bwe wetegereza ebintu ebyo olaba nti waliwo abazannya ebyobufuzi era kansuubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba nti byabufuzi waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala naye nga ndi kakonge kakubo bagamba kakonge ka mulyango katakukuba magenda omwami bwe yayogera ebigambo ebyo nga tuli mu kwejaga tubanja Ssaabasajja Kabaka lwaki yayogera ebigambo ebyo ng'asimba amannyo nga Maguja ekokoola ebyayi mu ssubi mu Luganda nno era tali Muganda tombuuza kyekitegeeza nze nkutegeezezza nti omwami bwe yatuula mu ntebe ng'akajjadde n'atandika okusimba amannyo wattu nga Maguja ekokoola ebyayi mu ssubi yali abasindikira obubaka mutamanyi era kyali kyebonere okulaba nti Ssaabasajja Kabaka mwamunula gye yali bano baali bakimala dda nga maisha ggwa lwaki yagamba nti ye kakonka kkubo okakkubo katakoona magenda kakoona amadda kandi bavire ku ntono abazi bagoberera entambi zange zino mujjukira nti ebintu bingi byali bikoleddwa nga bigezaako okusaanya Ssaabasajja Kabaka n'omuswaza ekitiibwa kye omwami ono ng'akwatagana ne David Wasajja Apuli omusajja omutoolo saako Agnes Naabaloga Ensole ne Sarah Kagere saako Kiwole Male ne musajja mukulu John Katende baali bakoze enteekateeka ne Mutayiika bwe baatwalira obuyinza okubujja ku Ssaabasajja Kabaka kye tuyita Powers of Anthony nga bamaze okutegeera nti Ssaabasajja Kabaka tagenda kudda sina kindi omutego gwe baali bataddewo ogw'akamasu nti Ssaabasajja Kabaka yandibanga yakyalako ewa Ttembo nga buli kimu kyagenda okuba nga akola kigenda kikuba tekikirwa mu mateeka nkiddamu nti baali bamaze okuteeka enteekateeka nga Ssaabasajja Kabaka muggyeko Powers of Anthony nga bakola buli kimu era mu kawaayiro ke kamu ng'amaze okukola enteekateeka okulaba nti Ssaabasajja Kabaka bamufuula nti yakyalako ewa Ttembo bwe ngamba ewa Ttembo bamba mukitegeera Abaganda simanyi kandi baddizeeyo katono mutegeere mwali muli wano nga tuli busa mukyala Sylvia Najjinda Luswata n'ateekawo ekisinde ekyali kisomesa ku bulwadde bw'emitwe n'akajabangu era ne bakironkinga ekigendera tekyali nti eri abalala bangi mu famire baani mulala nno ekigendera kyali kyakuba nti bateekawo enkola eraga Abaganda nti olaba Sylvia Najjinda afudde n'ayogera ku kintu kino kitegeeza kye bagenda otugamba kyandibanga kituufu oba mutegeera bulungi ensonga eyo mulina programu agiraba Najjinda Sylvia Luswata bwe yakola programu eya mental health n'agamba kiri personal ku ye kimukwatako nezija ne mbooza maama owaye ewammwe ani yayita Ttembo era ani alina akajabangu ewammwe nga tamulinaayo era weebuuze lwe nayabya programu eyo programu addamu ejjula ewantu wonna kubanga nalinnya mu luwombo lwe baali bategese batya abakulu bano baali bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu mu mateeka bwabanga alimu akajabangu
ebintu byonna byabayogedde biba nalanda avoid tebikkirizibwa mu mateeka ne baba wandise kiwandiko tekikkirizibwa bwe baali bakikoze kyekyamuogeza nti ye kakwenka kukubo wakatakona magenda kakona amaddo olw'ensonga nti abatamanya ngamba benjogeddeko waggulu wawe emenya amanya baali bamaze okutuula nga bamaze okukola bamugyeko paazo vantune era wattu nga bawadde omutamanya ngamba ono endagaano endala ya myaka 10 ng'afutubadde ku Buganda endagaano ya myaka 10 a 10-year contract Mayiga to stay in Mengo to fulfill Museveni's mission mukitegedde bulungi bamuwa emyaka 10 contract endala afutubale Mengo akole programu ye atimale bulungi noza mutegedde bulungi ekintu kwegamba nti ye kakonge kakukubo era baite basula Ssaabasajja Kabaka ayinza okukola ki ayinza okudda wetwogerera olwaleero ekitongole ekya Buganda Land Board ndi wano okutegeeza Abaganda n'okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka kyekivunaanyizibwa ku mataka gonna agatundiddwa ag'embiri ag'ensozi buli wekigenda okulambula nekituukawo wayitawo esabbiiti 2 ku mwezi ng'ewantu abo batebokyezaawo babasenzeewo mumpulya bulungi bwe tebateekebokyezaawo babasenzeewo mwenna embiri ezidde ewiiki eno n'amata agasendeddwa okutuuka okulaba nti ne jjajjaffe omukulu ow'ekika ky'empologoma yaluddewo okuterekebwa nga balina okuterekebwa olw'ensonga nti amataka gonna gabadde ettaka lyonna lyali limaze okutundibwa kati endo zezimu ku mbuga ndowooza ku mbuga ezaayokeddwa kasooka embalage naye nga embuga eno okwokebwa Buganda Land Board yali emaze okutuuka bulungi nnyo ngeri amaze okulaba biki ebigenda mu maaso munindo katono toza kanzanye eno biyinza okubeera kkiriya bwetute essabo lya Kawumpuli liyidde lyonna lisaanyeewo ekyokukola tekimanyiddwa ente zaakafumikibwa essabo liyidde omuliro guteta ekigenda mu maaso tetukimanyi bulego kati kubanga essabo eribadde erya Mulangira Kawumpuli lyo lisirise lyonna naye abatuuze tebannaba kutegeera ki kiguddewo wabula balabye muliro ng'essabo likoledde ente zaakafumikibwa mu nnaku 2 ate ne kaakati omuliro gwaka ekigenda mu maaso tetukimanyi ennono ziggwawo zisaanawo Buganda erina okukola omulimu gwayo okulaba nti nno ebintu bidda mu nteeko kati oba mbagambe biki kubanga simanyi kumanya kubanga omusajja ono buli kimu akikoze kyetaagisa okukola naye Abaganda musirise bulungi nnyo teri n'omwanyiga ng'omusajja asaanya ebintu bya Buganda mwenna musirise which is okay naye bagamba ekiri atabala kye kirina asigadde waka ffe tusirise abasajja bakola buli kyekyetaagisa okusaanya Obuganda muganya okuvaawo kati ye kyakola ekisinga okuba kyakola kwe kuteekawo kye tuyita diversion functions okuba nti ateekawo emikolo egy'okubuzaabuza abantu nga yabalaga ekintu nti Buganda eri mirembe so nga ate teri mirembe wano wengenda okubazanyira akatambi kano buli omu wooli ogenda kwewuunya mu kwewuunya ojja kutegeera lwaki ensonga zino mulina okuvaayo muzitegeere bulungi nnyo okusookera ddala Ssaabasajja Kabaka akyaliyo mu lubirirwe erw'enkoni gy'atudde omwami ono essaawa zino ali kukozesa ssente z'omuwoomusolo ng'avujjirira abamagombola okubawa pikipiki era nagenda mu maaso n'agandi Ssaabasajja Kabaka asiimye okuwa pikipiki guno si gwe mulungi ogusoose ndiwo bategeeza Ssaabasajja Kabaka talina kintu kyonna kye yaagabye ebintu bino Mayiga abijja Museveni nga bali mu kukola kampeyini za 2026 era kino kye bakola ekyokudonetinga pikipiki zino kyekyokukola structures za Museveni n'eza Mayiga n'akagurupu kabakali Mengo naye nga Ssaabasajja Kabaka talina kintu na kimu kyamanyi ze zino zeyagabye wiiki omwezi guno gwennyini oguwedde kati sijja kumuleka katambi kano kadakiika 5 nabagamba mufangayo nnyo okugoberera ebintu bira mu butambi buno omwami bwe yamaze ogaba pikipiki zino omuntu bagenda okuwa ekintu nga bamanyi gwani abuuzizza omusajja oyo omu ono yaani era avudde ludda wa
Ssaabasajja Kabaka yabagamba talina musigire. Ompulira bulungi nnyo, talina musigire. Omwami ono agenda maaso n'okkola emirimu Ssaabasajja Kabaka gye yandibadde akola. Ndi wano bategeeza olunaku lumu. Wassanya agenda bagenda vaayo bagambe nti nze Kabaka wa Buganda mukirindirire olunaku olwo. Agenda kibagamba nti nze Kabaka wa Buganda ekyo mukirindirire nga nkuba. Tuvuddewo bwe yabadde bwe twamwaliriza okugendako ekiteezi bino byayogedde wano tulina ekifaananyi ekyo ne mwami Ssemugere bw'abadde ayogera ayogedde ku mumbejja gwe yaliraana era owekitiibwa Kakomo bwe yajja n'abaami ba Kabaka bayitamu wano temwamanya nga banoonya amaka tuyinza okulambula balaba omuvubuka Bayasi Muganga nenyina w'olumula olwokuba nti muvubuka alina kyatandise ne balaba n'amaka omuli omwami kyalanga emirimu bagitambuliza wamu era kyekituleese wano. ndowooza muwulidde bulungi nnyo. N'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yagamba nti ye Katikkiro ye bw'aba yeerondedde. Omwami ono atambula kyuse bigambo ekikulu si kye kyokka, ekikulu kikino wano wamanga. We twogerera essaawa zino Obuganda buli matigga. Era ye nga Mayiga n'akabinja ke akali mu kutabangula Obuganda n'okusanya buli kimu ng'akolagana Museveni ne mukama we Salimu Sale. Batambula bagenda mu maaso okunoonya buli ewali amaanyi ga Buganda. Bano abasajja bakimanyi bulungi nnyo nti Obuganda buyimiriddewo ku buwangwa na nnono. Kye balina okukola kusooka kusaanyaawo buwangwa na nnono, ensibuko y'Obuganda n'ennono. Sinze sigwe wabula ensonga n'ebifo ebikulu ewatandikibwa ensonga za Buganda. Bamutegedde bulungi kati gye batandikidde okutandika okusaanyawo buli kimu. Babisaanyawo batya? Mayiga ng'akozesa state machineries oba abantu abakola mu state. Bajja beesenza mpolampola ng'era akanaakulyako amenvu. Ne bajja ng'abalwadde abazze okufuna obujjanjabi oba okwebuuza. Bwe bamala okujja okwebuuza ne bategeera baba bazze kukola kye tuyita surveillance oba okubega. Baani abavunaanyizibwa ku kifo kino? Ekifo kino kirina amaanyi genkana ki? Obulabe bwe tuba tukoze obulabe ki ekiddako? Bwe bamala okukola ekintu ekyo ne basindika gurupu. Gurupu egyo babasindise eba erina ebintu bibiri byegenda okukola wano. Bafuba okulaba nga bakyamya ebintu bibiri bisatu. Bafuba okulaba nga bakola emikolo egikyamya ekifo ekyo. Bwe ngamba okukyamya ekifo ekyo, kino kye mba ntegeeza. Singa mmanya embuga gye ngenzeemu nti erimu empewo ez'amaanyi, nyinza okukoleramu ekikolobero, empewo ne zinyiga ne zisenguka, oba n'enkyamya buli kintu kyonna ekikola mu ekyo. Nga bw'onoogenda mu kiswa n'osimamu nnamuso ekisa ekyo ne kifuuka. Kati abaami bano bagenda ne bakola ebikolobero mu bifo ebyo ne bakyamya empewo za Buganda ne bagoba emizimu oba emisango mu bifo ebyo. Ekyokubiri, bafuba okulaba ng'abantu bennyini abatambulirwako ensonga ezo battibwa. Bwe bate battiddwa bakwatibwa ne bakomekeza mu makomera nga basibye. Ensonga eddako, bafuba okulaba ng'ekifo ekyo bakyonoona batya. Ebifo ebibanga bya nsozi okuli enjazi, bafuba okulaba ng'enjazi ezo n'ebizikwatako byonna bazaasa okuggyawo obulombolombo n'ebifaananyi ebiraga enkula y'ekifo n'amaanyi gaakyo. Oba ompulira? Gwe naawe ononjulira nga tebannatta musajja mukulu Ben Eggulu. Nkiddamu ononjulira nga tebannatta musajja mukulu Ben Eggulu. Tewaali nnyo nkuŋŋaana z'abasawo ba kinnansi ze tuyita crusade. Nga Silivia Mukandooni gwe muyita Mama Fiina, nga Jumba eyayita Kabona ne mukazi we bye bakola essaawa zino. Bakolera ddala crusade oba enkuŋŋaana nga zeefaanaanyirizaako n'ez'abalokole. Ekyo nno mu buwangwa nenno kimenya mateeka kubanga buli mukulu alina ekiggwe kikye kyatwala ng'omuntu kubanga buli muntu aliko empewo ezize. Njala bategeeza Abaganda mwenna. Empewo za Buganda ddala entebe za Buganda eziriko empewo zaba tezisituka era tezikuŋŋaana. Entebe z'Abaganda eziriko empewo tezikuŋŋaana mu kifo kimu. Buli muntu mukulu mu kiggwa kye mwali oba munfuna. Luno lulimu mujja okutegeera. Katugambe nze ndiko kawumpuli. Ejja kuba n'omulaliko kawumpuli w'abamweyana. Buli muntu oyo abeera mpewo, abeera ntebe y'empewo eyo oba ey'omuzimu ogwo oba omusamba ogwo. We guba gwamuteeka okukola emirimu gyagwo tateekeddwa kuvaawo. Oba ompulira? Kati bano kye bakola bo bakola crusade ezo mbu ne bayita buli muntu yenna aliko empewo ezitambulirwako bagende bakuŋŋaane bakole crusade. Mu Buganda tekiriyo era tekikola.
entebe ezitulwako empewo za Buganda tezitambula nti zigende zikolera emikolo ku mulirwano oba zisinkane wanti kizibu ebyo tebikola kati bana bantu bakola kiki ekibakozesa emikolo gino okubanga bakola ebintu ebyo kikino olwamanga abasajja bano Abanyarwanda okuli Kabona Jumba ne mukyala we Kulannama saako ne Silvia Mukandooni bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni bwe yali ajja mu buyinza yakwasibwa amaanyi ga Buganda n'endagano zaakolebwa. Museveni bwe yayita n'afunawo amaanyi wayitawo ebbanga mpawe kaaga yaddayo mu kifo ekyo n'akolawo effujjo emboga n'azookya n'abaali bakola ku nsonga ezo n'abasaanyaawo n'amanya nti ekkuba aliggadde waba kitegeera bulungi nnyo simanyi mukitegedde bulungi nnyo. Museveni bwe yayita nga bamuwadde amaanyi ga Buganda olwatuuka mu ntebe yaddayo ngazze okuzza omuzigo n'akola obutemu n'asaddaakira n'ebifo ebyo n'empewo ne zifuuka n'abalina ozikolako n'abatta ekyo n'akiggalawo. Kati ebyasigala yalina okufuna abantu omuli Kulannama omuli Kabona Jumba n'omuli Silvia Namutebi gwe muyita mu mafiina ne batandika okunoonya buli muntu yenna aliko amaanyi ag'empewo omunoonya. Ebikwekwete byakolebwanga okunoonya abasawo Abaganda be battanga baalinga bakyamu. Baali bakyamu batya. Omuntu yenna aliko empewo zitambulirako owa Buganda omutuufu n'omunsonyi wekambatereza mukano ono Namutebi nabali banne bwe bagendanga okunoonya okumanya abantu abaali basigadde abaliko empewo za Buganda mu bikwekwete byabangayo battanga abo bonna abaali batuukiriza akalombolombo neno kembaga betti bo tebasitukira entebe ezaabwe okutuula empewo zaabwe tezisituka genda naye abakolamu ekikwekwe ne batta omu ku omu be baasigaza abaabo abacupuli be baasigala bakolamu omulimu gw'okukuŋŋaana buli yalina empewo oligino entuufu yasaanyizibwawo. Abaasobola okitegeera ne babuna emiwabo ne basaasaana ne bagenda. We twogeredde essaawa zino empewo emisambwa gya Buganda girira ku nsiko teginaatuufu gitudde lwaki wejjali girina okutuula emiti emikulu mu Buganda egisinga obungi njagala onzikiriza waka nange gyonna egisinga obungi gyasalibwa. Oluguudo noba tulugenda kuyita eri baafubanga okulanga omuti ogwo tebaagala kumanya baagusalanga. Muno mu mwali ng'emiti egiri Essese egiri Essingo egiri Mbusiro egiri Kayunga egiri Mukono egiri Entebe egiri Mbusiro wawonna buli womanyi omuti nti gwali gwa nnono womanyi nti wali olusozi lwali lwa nnono kati kubanga edda bavuga nti awo mu kitundu kya waliwo omusambwa gutambula ssaawa eziti kukola bwe guti okyabiwulira bano baabijjawo dda. Yensonga lwaki baatandika okusindika abalokole be bayita abalokole okutandika okugenda okusabira ku nsozi ezo naye nga okusabirawo bagenda kusaba nti bagenda kusakusa babagenze kutandika kukola buli kikobero ky'omanyi kyonna ekifulula empewo. Empewo za Buganda tezifulukangako wabula zaasenguka zirinda kadde katuufu we zirina okuddira zirinda kaseera katuufu we zirina okukola ki we zirina okuddira. Kubompulira bulungi nnyo kyova olaba kye mbadde temugobera mwenna abali ku gulawundi e Kampala enzizi ez'ennono ze mwasenangako amazzi zikyaleeta amazzi. Nkubuuza munziremu enzizi mu Buganda wonna mu bifo by'emmenye ezaayiranga amazzi agaavanga mu miti oba mu nsozi zikyaleeta amazzi. Tezikyaleeta. Eno video gye nkoze olwali osaagala muntu atategeera nsonga za Buganda obanga tuli Muganda obanga tuli munnansi amanyi ensonga za buwangwa nannono ojja kudda ku video z'ebyobufuzi z'enkola olwokusatu n'olwokutaano. Eno yo sooka ojja ensonyi omukko kubanga eyinza okuba nga eri waggulu wakutegeera ku nsonga z'enjogera. Ompulira bulungi nnyo. Wano njagala bategeera ensonga za Buganda amanyi ensonga z'empewo we batuulawo bulungi nnyo. Obusozi omusango bukola Kampala bwaliko empewo za Buganda n'emizimu n'emisambwa kyekyatuukawo era genda bakubuulira obusozi obwo kyekyabutuukako kubanga tebasobola bagamba nsonga zino. Buli bagamba nti waliwo amaanyi baateekawo abalokole era waliwo amagye lwaki weegali tosobola kubuuza kutegeera kubanga era tojja kutegeera. Kyali nga kizibu nnyo okuwunzika Omuganda. Kyali nga kizibu nnyo okuwunzika Omuganda oba mukazi oba musajja oba okuwunzika mu kutegeera.
Mukasera ke tulimu kana akakafanda lingeja byobukadde. Bakoze bikolero kwagala kutasa basajja kabanga baganda bali bote. Ekibaito kunzika bato kyasobola kutegeera kintu kyonna. Obuganda bwasembayo okuba n'amaanyi gagampewo lubagana kabako gende kayunga. Museveni n'amanya nti maanyi gakyaliyo. Okuva ku oluddayo kebere buli sozi lwonna olwaliko amaanyi ga Buganda balukyalina amaanyi ago nga ne bwasanga nga gye bali. Ojja ko nga balungu yalimba. Bali abantu aba wasaleko Charles Peter Mayiga. Museveni kennyini sali musale ne gurupu ya Mama Fina kulannama ne bawe kabona jumba bali mivuje yonna. Kubanga temukimanyi. Kubanga temukimanyi. Enyanja Nalubaale mujimuyita Victoria yali tesaliwa musaayi. Museveni n'akwata sefauzi n'aziteeke mu izinga n'atandika okusala abana basula mu nyanja. Ne mugaso w'ennyanja n'asenguka takyaliko. Naye n'asenguka nakyo temukimanyi. N'ennyanja badde esigaddewo ng'ennyanja eriko empewo zibadde neekusifuwa mala esangibwe Busujju mu Mityana nayo era Abanyarwanda buli kizinga kyonna kibaddeko empewo n'emisambwa nakyo bakitutte muganya okutegeera. Yennyanja badde esigaddewo nga neekusifu. Sezibwa bamufulla kasaba bamusaliranga waliwo omusayibwa abantu sezibwa yafuluka. Kubanga temukimanyi temufaayo era temwagala kumanya. Embiri zonna zibadde zikolebwamu empewo za Buganda zonna Mayiga making sure nti akozesa Buganda Land Board n'abatamanya ngamba ne bazisaanyaawo. Kubanga bakimanyi nti Abaganda bwalinyibwako empewo kizibu nnyo okusobola Omuganda tojja kusobola musobola. Baakola batya? Baddira ne bateeka abasajja n'abakazi Mmengo abeetuma amaanyi ag'Ekiganda nga si Baganda n'abeeyita Abalangira n'Abambejja Mayiga bye yateekamu ne Museveni abeeyita Baganda nga si Baganda okutunda ebifo byonna eby'ennono n'okubisaanyaawo. Yensonga lwaki tetukyalina maanyi naye nga gyegali gasirise galinda bubeezi kaseera katuufu gyegali gasirise naye nga gwandaba olwali wano ojja kubuuza nti biki ebyasoba nakino kikankikuddemu. Mu Buganda bwe babatikkira Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka alina agenda okulya namuno bamutikkirako n'omulongo we kubayita Kateeba oba Katebe ng'ono yakwasaganya emyoyo gyonna oba empewo za Buganda zonna kuba awo kisooka Ssaabasajja Kabaka tasamira basamira musamirire. Naye waliwo abatagenda kubuuza Ssaabasajja Kabaka yamutuusa ku bino byonna era yali tatebuka. No, emikolo egimu egyakolebwa bagikola gagendere kwonoona buli kimu ekiriwo tebitandikidde ku Mayiga. Bano lwamanya nti Obuganda bagenda buzzaawo Museveni n'atandika okukola buli ekyetaagisa ng'akozesa abasajja ab'ettima Abaganda buli kimu kisaanyaawo lwakuba tewabaddewo muwaatwa na mukutu gwogerwa nsonga zino kuzirambula bulungi nnyo. Kati ye Mayiga kye yakola bwafuuka Katikkiro ng'ayise mu kadinisa naggala buli muwaatwa gonna Ssaabasajja Kabaka mwe yandibadde afulira obubaka okuva mu bantu bamutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka gutusinze mu lulimi lw'egindi waliyo kino kyetaaga okukola atafuna information. Ssaabasajja gutusinze embuga gundi kino kyekiriyo information tagifuna. Ssaabasajja gundi abakongozi gunne gundi bali kino information tagifuna. Bano bagenda maaso ne bafuluga buli kimu. Lwaki? Kubanga bakimanya nti yes emikolo egimu tebaagikola mu butuufu bwagyo naye Ssaabasajja Kabaka bw'anaamanya n'ategeeza nti bagende bakola emikolo gino kiyinza obba leetera obuzibu nga bo ensowole zaatuuzibwa mu Buganda. Kati gwe Omuganda ali awo ataamanya maanyi go we gakoma gy'oli abalamu wano mwalaba nga bakomezzaawo ebimu ku ebyo ebyatwalibwa Abangereza ne babizza era nga maanyi ga Buganda omwali engoma n'abalongo. Golowooza soka okulimu ekifaananyi mu bintu byonna Mungereza libadde atwala abalongo ba Buganda n'engoma yategeera atya amaanyi ge birina. Nziramu mu bintu byonna Omungereza libadde atwala engoma n'abalongo ba Buganda nziramu. Kale kankoddemu Omuzungu yasooka n'amanya Omuganda yaani amaanyi ge agajjawa ekimukumya ebbanga lyonna. Mwe engero enfume n'emboozi gye babanyumiza bajjajjammwe ebituufu byaliyo
teri muntu yenna mu Uganda eri asobola kubona Baganda kubanga balina amaanyi amakusifu bemwole nga bakibuka Mumbai n'abalaba alwananga ngere za Buganda ziwane entawo za Buganda ziziwangula naye omuzungu yamanya ekintu ekyo n'agamba amaanyi gali oddawa nti engoma era nga in fact ekisinga okunyiza benyini abeeyita Abaganda be baabuliranga Abangereza kiki ekyetaagisa okukola Mungereza okuba neetatudde anoonya amaanyi okuba nti afuga ensi yonna buli nsi yagenda bbamu ekyobuwangwa ekyalina amaanyi n'akitwala ngolooza museum eziri e Bungereza zonna ezimu artificial craft okuva mu Africa bamutwala butwazi nga batwala bintu byakwewunda abali Bungereza munanjulira mugenda mu museum ya waliwo ne batateeka mu museum nga babirinda mu mbiri za Queen eza Charles essaawa zino nga ko bawongerera okujja amaanyi agabasinze nga tegakyakola olw'okuba nti yatwala ebintu ebyo yagenda kyekimu ku kyabiziso olw'ensonga nti amaanyi ga Buganda tegasikirwa muntu atali nnyinigo ku ssaawa egasobola okukolera ng'ogatutte naye tegasikirwa nti muntu gulinze enfudde ngenda kudda mu mukono gwa gundi kikafuwe kyova olaba ne Yoseri bwe yali ajja mu Buganda Abaganda ne bamuwa amaanyi gaabwe Yoseri oluzikira we kapa oba muhoozi oba ssale oba ani kaabere Janet endagaano we zikoma teziriddayo naye kati gamukubayo kennyini okumula omwogoleza lwa nsonga endagaano yazikyamya lwaki lwe baaliwo omulamu tebamusamirira gwe ng'oyagala okumanya nti Abasoga mulina amaanyi mudde ku nnono zammwe ng'oyagala okumanya nti Abagisu mulina amaanyi mudde ku nnono zammwe ng'oyagala okumanya nti Abatono mulina amaanyi mudde ku nnono zammwe ng'oyagala okumanya nti mulina amaanyi Abanyoro mudde ku nnono zammwe Abakonjo mutyo Abanyankole Bannakabala Boligiro mudde ku nnono zammwe nammwe Baganda muddeyo ku nsibuko n'ennono mutereze obuvo bwonna bwe n'obuddo mutereze ente omujja kakasa temulina amaanyi nika temumanyi kubanga basiba akatambaala naye eri abantu ssekinnoomu bo nga bamanya obunafu bwabwe ne basaba bajjajjaabwe ne bakola ebyamawano oba ebyamakuuno ne baganta gundi ewaabwe tebakyalibwako tebamuloga ngoza bamuloga alina esaba ewwe nedda baatereza empewo zeewo tomukyamako tomuloga tomubba tomukola ki kubanga oyo yali omuganda omutuufu tetwabeeranga na basituliko waka emmwanyi zaffe tebazinoganga tebatuunikanga era n'omusajja omuganda teyaluwanga bino by'okuluga abasajja n'abasajja bawuza bitandise wano jjo ku mulembe gwa Museveni nga famire zaabwe musudde empewo zeewo mu kimu kisudde n'abaana okugwa ddala okujja amakyaki g'abalokole bizze wano jjo nga Museveni mu kimu amaze kitaba abantu musobola kitegeera temusobola kitegeera nekiragera kugamba ennono si sitaani nodda omuzungu yakusiiga ekifaananyi nti gwe ekikyo image eyiyo the black color and the black culture ye sitaani which is wrong ekyo kikyamu ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda era Katonda alina ensonga lwaki oli muddugavu oli mu Faransa oli mu Ngereza oli mu Germany oli mu Canada oli mu America no alina ensonga lwaki era ensi n'agikwasa mirembe ogikolemu buli kyoyagala kyowulira kyofunamu emirembe n'amaanyi naye n'akiwa okwagala kwe n'amaanyi ge kati gwe baakudira kala enzirugavu ne bakugamba nti sitaani muddugavu naawe n'otakibuuza yi mu bantu bonna lwaki ate sitaani muddugavu mu nsi yonna era gwe omuganda mu nsi yonna era gwe omuganda gw'omu ku bantu abasooka okwambala engoye ng'ozikola mu mbogo ddayo osoma Bibuliya ekugamba nti Adamu ne Eva baali balina engoye baali beesiba bikoola we baali apo tebakugamba nti baali ekibala baali beesiba bikoola naye gwe jjajjawo yali yeesiba olubugo ng'alujja mu busuudi alujjamu omutega aswera alujjamu ekizibaawo alujjamu bikunta era nga nebobanga Katonda akuyise ng'ogenze okukajatereka ennyindo gye ziregera mukoka era baakuziikanga mu ssaanda za mbugo nakyo temusobola kitegeera nigwe omuzungu najja nagamba nti backcloth olubugo lwa sitaani nawe olujja n'engala Yesu lugula sitaani lwaki kubanga mu buvo waffe n'obudde obaddugo ddala Abaganda olubugo lwali lugoye nga mwe tukolera ebintu byaffe byonna era ng'olubugo tulwambala tulwebikka tuterekamu ebintu byaffe era nga tuterekamu n'emyeso gyaffe abatamanyi mweso si edraft oba kyesi no waliwo emyeso egyaffe egy'obuwangwa n'ennono egikebera okukebera nga olaba dokita bwakwata bakiyita batya kana akalina pinizi n'ebbiri wadde kajja nga kali kamu n'akakuteeka mu mutima n'akukebera ano oba pressure oba omutima gukuba nnyo kati omuzungu akozesa okukebera enkuba ye y'omutima n'akwata n'akalo kakagundi kakamometa n'akateeka mu nkwawayo okumanya temperature kati mu baddugavu naddala ffe Abaganda bwajjanga okukebera ebizibu byo n'okumanya ki bajjajjaffe baalinanga omweso era omweso ogwo baaguteekanga mu lugoye olwo olubugo ne bwalondanga empisi bazukanuka n'akuwulira nti nogwe netegere neti okitegeera kati bo baalaganga ddawala kati abasawo bano abagaba eddagala waliwo ogenda okutiira Katonda nti alina amaanyi n'omuddugavu kandi yali akuboleseze naye nga totegeera butegeezi naddala omuddugavu wa leero gwobadde okimanyi nti buli famire muyina entebe okutula empewo ze wammwe nga muyita mukongozi ng'alina obakolera ensonga zonna
era mu family mulimu omulozi w'eddagala nga yo mulimu okugaba ddagala si ddagala nti panado simanyi biki no ojja n'omubulira ekizibu kyo n'agenda emanju n'anoga eddagala n'alikuwa n'ogenda n'olinnyo bulungi nnyo wayita enzingo ntono nnyo n'owona gwe nozza omuzigo oba okuwuza olutabaalo nti owa eddagala limuwapadi lyakoze nga si gwe omulagidde ti njagala mululuuza njagala seziwundu simanyi njagala gundi no ye yamanya okusinziira ku maanyi katonda gamuwa n'etuwe mutuddeko egaba eddagala kubi byonna temusobola bitegeera tewali kirwadde omuganda kyeriitajjanjaba lyakijjanjaba wano oba olinsowola etambula ogende ensonga zenjogera si zansowole era lamu baba mutono njagala ozingeko engalabi ogitwale zino ensonga si zalamu mutono ompulidde bulungi nnyo era muganda waffe ffe tetwalinanga simu omwana mututemukebezandaga butonde no ffe twalina dna test gye tuyita okwalula waliwo famire nga litosibwayo mwana lwe banayalula abaana bakugamba nti era abaana babakuŋŋaanyanga bonna babakuŋŋaanya bonna mulumbe era mu nyimbe gye batera okwalulira abaana abo bwe bata baludde nyimbe bateganga omukolo gwa famire gw'okwalula abaana bonna abo bakeberanga dna waliwo nga famire bagambirawo nti maama oleese omwana ono nti ye nga bayita senga w'omwana oba mwanyina w'omusajja muga nti omwana ono bamuleese naye okukasa nti waffe senga w'omwana oba mwanyina w'omusajja nga mukwasa omwana nga mutunya bulungi yenna okuva ku ngalo yenna era senga oyo biseera bisinga yateranga okugamba ebitabo bino wammanga kasita yakugambanga maama tusanyusa okulaba famire gyezzeemu ye yabagundi ng'omwanya w'oli gino bwe yagambanga muwala munnange nno nsangaako emmanju ng'omanya gwolekedde kugombolola era mwasinkananga emmanju yagambanga okakasa omwana ono wa muntu mbwe zaffe bw'olemeramu bw'oga nti omwana ngagamba problem leeta akalira naye kati tuli kuno wano kumu abali kuno kuli kali n'akalira wamanya akalira ku mwana we gye kali yagambanga leeta akalira kasi tolemerako yagambanga leeta akalira nga bagenda kasita bakateeka mu kyogero ekigo ekyokwalula abaana ne katagenda wansi mu mazzi nkadda ku omwana wayinza n'okufiira waawo era abakazi abakalabakala babedda kasaba musaba nga akasamuzanga emmanju naye omugamba waayi omwana no nga yandiba si waffe naye waka mugamba okakasa omwana waffe nti wamu nleeta akalira kasita yakawangayo omwana asobola okukutukiraawo ekyo bayitanga okukebera dna ate nga yali perfect waliwo nagamba nti akalira sikamanyi oli muganda oyina erinnya egganda naye nga tomanyi kye bayita kalira nga tokimanyi era bwaleeta ngomba senga omwana agamba oba mulamuwo nagamba muwala watu tusanze kulongomanya confirmation omwana mutegedde waawo kasita bagamba nga twesange emmanju oba oli mugezi kwatanga omwana wodduke kwatanga omwana wodduke oba omwana si waawo naye kati bakutega olubobo omwana gye nakufaana booto yonna kumbe omwana si wufu nozaala abaana musanvu nga kuliko waago mukaga si gugwo kubanga tetukyalina kye tulina twasigala mu bbanga yesobola kimayiga akola byakola kubanga basooka kusanya obulombolombo nannono ne batulogaaloga ffe batuteeka wali kungamba otya emyaka 14 amasiro g'abassekabaka ekasubi tegaggwanga ozimba Vatican ozimba ki nga ne ssente abasajja bazisonda obuuma ne bakusula buteeka ozimba ki ozimba ki kubanga temwagala kumanya owoza Jesus yes Jesus mwogere ne budde heraju wala Jesus mufanaganya kala katonda tumwanyire katonda jali nego bagamba Jesus ni mama Maria musimema mwa Yesu wala mufanaganya kala gobo tegera bulungi nyo katonda jali amusinze nga kuba yenanyine bukimu ne wole bitu akuteeka musime Jesus Mary sime John sime wandikire baba polisi baba wandikire balwa go mfirika bakwandikira ko balwa irudawa balwa wandikire Bible balwa yo mfirika oba edikota kye dini yo mu Afrika gozachi yo mongeza yatambula esizo nanga agenda aziwamba yasoka nga ku studyinga bana abaduga mu kitundu kino balina ki nti balina kino nakino nakibbawo nakitwala gemanyi lwaki abangereza bafugaza ensi zonna bakozesanga maanyi amabbe okuvulonja kulo kitegeere mwe muli engoma za Buganda zibakunya oli sentire n'abalongo ba Buganda kubanga temukimanyi mwejjako amaanyi bogenda pasa galete kibo ky'abalongo goza pasa agenda kyocha leta ensawo yammwe goza pasa agenda kyocha ensawo yammwe aba bujingo baserwadda bani bonna bwakutumanga ensawo yammwe ya lubaale oba akutumya ekibbo ky'abalongo ye akuŋŋaanya maanyi power akuŋŋaanya maanyi n'ageekuŋŋaanyirizaako gonna kubanga alina bakafulo basobola okugakwata ne bagakuŋŋaanya ne bagamuteredde ye n'asirika n'abalinda buli muntu ajja mu kyaki oluyingira bwoti toddamu kutegeera nga bwewayingiridde ojja sigala ng'olindiga mpaka nga bakuziise nakyo temukitegeera kati gwe kyebakulaga wali nti babirete bagenda byo kyakuna olumala okugamuleetera nga gavusisitanti wukyajjana tugenda okuŋŋaanya ebintu tubyoke n'ebibyo kale nga yagenda jagenze ngafuna ebintu bibi ngabireta bikunganya bibi kumbe eyo gye waleeta oligino agisigazizza eyo gye waleeta oligino ensawo y'abajjajjabe ey'empewo oba ebibbo by'abalongo abisigazizza kubanga amanya amakulu agabirimu gwe yo wagiwaabyo
goloza lwaki bwotambula kati omuntu asinga obulogo mu nsi nakati munyarwanda kubanga amanyi wano ayina identity nti musi ayina identity ya occupation ayina identity manti ayina okukozesa obuwangwa n'ennono okubujja ku banyini b'abasiri wala yawedeze tunula buli waje mboga ya Buganda yonna yali kama amaanyi kuli kandi munyarwanda tosobola ku identify nti lwaki bwotupayinga ekintu ekyo kuba tosobola kutegeera kendo kinonyerezeeko omunyarwanda nti identification ye kutta he can kill n'amanya ekyokubiri nti alina okukozesa amaanyi ag'obuwangwa n'enno gw'ababye ku bantu abo genda buli mboga ya Buganda ennono yabaliko bonna abanyarwanda bamanya amaanyi balina okugajja agamba mwagasuula kibula mutuuka esawuda libira muyika windows si kuyika windows timukoze nnyo no otuse mu America oyingi toyisa windows because of stress no oyina kyewalika emabega kyotamaliriza wagenda tomaliriza walina kyoli kyotasobola kukola kyolina okukola kyekiriwa era kyoli kyekiriwa kubanga nakyo temukimanyi temumanyi kiki mulina amaanyi ge mulina ng'ojagala okumanya nti ensi zitegeera genda e India ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda mu bayindia abamyufu bali mu America ne Canada ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e Brazil mu Amazon ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e Ethiopia ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e South Sudan ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e Congo ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e Tanzania ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e Mombasa oba e Zanzibar ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono naye mmwe babaggyeko buli kimu kubanga temutegeera abayi bajjako bo babikozesa babikozesa nakino kanti kunyumira okitegere bulungi nnyo empewo ne lubaale n'amayembe si sitaani era si bulogo no empewo zetuyita lubaale emizimu oba ensambwa si sitaani no eyo ddiini abaddugavu gye twali tusaba kye bayita sitaani gy'emijini oba amajini ge mugula nti mufune ssente nga gakusa mu musayi gw'omuntu oba osaliko omutwe gw'omuntu oba osaddaako omuntu empewo za Buganda ekiweewaayo kyazo nkoko mbuzi nte era bw'ogendanga mu ssabiro ly'omuntu n'akusaba omutwe gw'omuntu oba omusayi gw'omuntu oba omwana omuto ne siripa ziriko emabega dduka genda oli wantu wakyama ompulidde bulungi nnyo obuwangwa n'ennono y'eddiini yaffe ey'abaddugavu Katonda gye yatukwasa ffe mwe yatutera amaanyi gaffe ne tugeerabira ate ne tugendera ku maanyi g'abazungu ge baatuleetera oba kitegedde simanyi oba kitegedde kiyinza okuwa obuzibu okutegeera ekintu kino kiyinza okuwa obuzibu okitegeera abamulamu mutono nnyo naye ndowooza kyandibadde kyangu nnyo okukitegeera olw'ensonga ebintu byogedde mu Luganda olwangu ng'odutegeera era nandisuubire buli muntu ategedde ensonga zino ne mu buli kyokola kyonna otenderezanga nnyo Mukama Katonda akuwadde okutegeera n'okumanya mu nnono yaffe y'obuwangwa n'ennono ey'abaddugavu bwe twagendanga oba bwe tugendanga okusaba mu biggwa byaffe tetusaba nsimbi tusaba kumanya nakutegeera ebintu ebi bw'otegeera n'okumanya ojja kumanya bakunoonya ensimbi n'ozifuna bw'ogenda okusaba mu nnono yaffe y'obuwangwa n'ennono y'abaddugavu naddala Abaganda tusaba kumanya nakutegeera ebintu ebi bibiri bw'otegeera n'omanya ogenda kutegeera bakola ensimbi na buli kimu nga kiguufu gy'oli tusaba okutegeera n'okumanya n'obuwangaazi ebintu ebi ekyokuna obuyongeddeko kikyo kubanga bw'omanya n'otegeera ojja kumanya banoonya ensimbi n'okwasaganya ensonga ezisigadde kati gwayagala ensimbi biki mwe mugende Tanzania mugula amajini n'ogateekamu ne gakuwa ssente ne gasala okuva ku mwana wo omukazi omuzzukulu baneiba n'ofa ssente ne zikoma ku ggwe wekka ng'eyabifuna bulijjo temumanyi sayansi alimu kintu kino kati sayansi y'oyo mutegedde bulungi nnyo gwayagala ssente mwe simanyi bugagga be abagenda bagula amajini ne likusaba omwana ow'Oluganda abako n'ab'emikwano naye olunaku lw'ofa ssente zo wezikoma buli kimu ne kisanjawo ku ggwe kubanga wakola endagaano nazo n'amajini ago so nga ate empewo enzikiriza y'ekiddugavu omwana yenna aba akusikidde mu ntungu ezo be bamuwa ekifundi kwakyo ne bamusubika
aba alinnye bulungi mu ngatto zo era aba atuta obuvunaanyizibwa era empewo ezo bwe ziba tezimusiimye at least zironda omuntu umwe gwe zigenda okutuulako nga si yeggwe wadde oba osikidde omuntu oyo era oli n'akulambululanga okutegeeza biki ebyokkola oba onfuna abaalamu omutono wano mugenda kuba musigadde mugenda kuba musigadde no vidiyo yali sijjayo nti yabagezi bokka wabula yeetaaga omuntu nga namuwaakola bulungi nnyo omuntu nga empewo ze wamwe zikola era nga mwazisamirira omuntu oyo asobola okufumiitiriza ekintu ekigenda okubeerawo oba ekigenda okujja n'okyewala nga obudde bukyali kibayita okufumiitiriza mbadde ngende Masaka naye buli asina gagenda Masaka amwe mugende n'abasanga wayita ddala kikabaga nti bayiye mu Lwera bonna be wagambye nti mugende nge bayiye mu Lwera okubayita okufumiitiriza ng'empewo ze wamwe zikola okubayita okwogera ne Katonda obutereevu kubanga Katonda akomunikatinga naawe mu ngeri ennyangu Katonda ayogera naawe eri abantu ng'ekintu kiba kigenda mutukako n'akyewala nga teri amugambye kubanga akomunikatinga ne bajjajjabe ne Katonda we ompulira bulungi obukuumi bw'olina mu nsi muno bwaviirwako kitaawo nnyoko bajjajjaabo ku sayidi zombi eyo ye security gy'olina esinga obukulu mu nsi yonna era ye kumonitaringa from A up to Z yensonga lwaki mu Buganda tulima ebijja tulima ebijja kuba tuddayo ne tulambula ku bantu baffe abaawumula era bwe mugenza okulambula ku bantu baffe abaawumula nga mugenza okubalimako n'okulima ebijja ebyo wabawo ensonga etagguka oba yeetaaga okwogerwako n'okutereeza ziba teziri busa ng'awaabo gwe bagudde ne mutuula ku jjo bane mugamba abange nti ye muli ose mujja ensonga eri ABCD gye mulina okukola ensonga eri ABCD gye mulina okukola mpulidde bulungi nnyo awo ge maanyi ga Katonda muge mutamanyi nti amaanyi ga Katonda meekusifu yakulekera ensi n'akuwa amaanyi gaayo n'akuterawo n'omuddo n'emmere buli kimu okyekwasaganyize ng'omuntu n'ebyakulema okutegeera kuba gooza okusoma obusomi n'okusoma nekijja okutwala okutegeera nolina okwefumiitiriza n'omuntu yasigaza amaanyi ge batamanyi nti bagalina gwe bayita omukyala n'omuntu yasigaza amaanyi ag'obutonzi gatamanyi nti agalina gwe bayita omukyala gwe bayita omukazi woman abasinga obungi muyinza okukiwakanya omuntu yasigaza amaanyi ag'obutonde nga temanyi nti agalina gwe bayita omukazi atya omukazi mutonzi ate omukazi asaanyaawo atonda ate asaanyaawo wadde amaanyi agagalina naye ate obukuumi bwe buli ku musajja gobadde okimanyi nti muyinza oba muli munju mwebase naye omukazi teyebaka omukazi 24/7 teyebaka kuyinza okuza nti yebase naye nga teyebase aba awulira kababbi nga bazze okubba oba omutemu yenna muntu asooka okuwulira abeera mukazi kinoonyerezeeko kabubbi nga ziba mutemu waka omuntu asooka okuwulira mu nju abeera mukazi kabeere mwana muto nga muwala asobola okuwulira ekintu ekyo ekyo nakyo waliwo ayinza okukiwakanya era kyova olaba ne mu nkola mu Buganda abazaana ba Kabaka abadde bakuumye embuga za Buganda zonna n'eza famire zonna esinga obungi babadde bakazi nga empozi mugamba jjo otuule wano mukazi wattu nga tazadde mwana teyegasse na musajja n'abeerawo mpaka Katonda lwamuyita teri musajja asobola kikola ku 10 kuliko nga 5 nga yeewaayo mu butonzi bwe omulimu ogwamu obonagenda n'atuula ku mbuga n'abeerawo nga taliyo ku musajja tazadde mwana ng'aweereza Obwakabaka oba aweereza famire oba aweereza empewo nga waali omusajja tasobola mwenna abakazi bamama bali ku temukitegeera ali agalo gijjayo
kati omukazi woberera omutonzi wa wano nabagamba mutonde buno bwaffe katuna byakola omusajja atwala ebitundu 5 ku buli 10 ku mwana n'omukazi atwala ebitundu 5 ku buli 10 ku mwana ye 50-50 naye omukazi alina extra mailo mu kukuza omwana n'okumubeezaawo atya omwana oyo omukazi yamuyonsa tayosibwa musajja omwana oyo omukazi yamuwa ebbugumu omusajja si yamuwa ebbugumu ompuli bulungi yamuwa ebbugumu yamuyonsa omwana oyo ne bwe banga maama amubuzeeko nga yamuvaako nga badde amutegera omwana oyo waddira asobola okwidentifyinga maama we neki kiba kizibu nnyo okwidentifyinga taata kujamu nti yoyo naye with the time omusajja wali omwana asobola okwidentifyinga taata wali omwana okwidentifyinga kyangu nnyo olw'obutonde buli oyo bweyongera mu bitundu 5 ku buli 10 wamuyonsa gwabadde nga mwebbugumu gwabadde amulabirira oba nfuna bulungi nnyo so kati wano wenkugambira nti gwali eyo ng'otudde nga abasajja abanyarwanda bali emmengo basaanyawo ensibuko yo obuwangwa n'ennono n'obuvu obwo ogenda kusigaza ki ogenda sigaza ki entalo nyingi zirwaniddwa mu nsi naye olutalo lukulembera omukazi lugguka lwaki lugguka kuba katonda mu butonde yawo omukazi ebintu ebisuka ku by'omusajja byetasobola kulaba ne by'osobola okulabako wenjagala otegerera kino nti ku bulamu n'obuyinza omukama bwe yawakaba abakazi wano si wana abakazi oyinza okuwasa omukazi n'omufunamu emirembe oyinza okuwasa omukazi nga yaliko omukisa n'ofuna ssente empya n'enkadde naye ate eryo n'abakazi nga nabo balina ebisiraani byabwe nabo gye bali nga balina ebisiraani byabwe naye nga abakazi nabo balina ekintu ekyo osobola okuwasa omukazi n'akufunamu emirembe oba n'omufunamu emirembe oba n'akufunamu emirembe era omukazi oyo asobola okujja nga ye nga omupurezensi y'omukisa okuwerawo okwe okufunisa ensimbi z'otamanyi muwendo gwazo ova ku mukazi akulisa akwambaza n'akugola n'akunywesa ng'engoye ejawuziku anga n'oyambala n'otambula buli munakuna nti wanyiridde naye nga tebategedde ani akikoze obitegera bulungi nnyo so ebintu bino byonna abasinga obungi temubitegera n'ebiri mu butonzi bwe muyisaako amaaso obusibukamu obuwangwa n'ennono tokula ti omusajja yagendanga kuyiga n'aleeta omukazi n'amaliriza buli kimu era ensonga lwaki baga nti omukazi yagaba abaana oba yagaba omwana lwaki omukazi yagaba omwana mu Buganda lwaki baga nti omukazi yagaba omwana gw'okimanyi nti oyinza okuba olikula omukazi gwe musajja mukulu olina ebyevu olina n'envi omumanga onaga nti awo si bakuzaala jankutwale gye bakuzaala n'akugaba nga oli musajja mukulu olina n'envi olina n'abazzukulu bagenda okugaba gye bakugaba n'ogenda otuuka nawe n'oseka nga buli gw'osanga ewa tumufaanagana nga akugabye oli mukadde ekyo kisigadde mu ye ng'omutonzi yes mulimu abakola ensobi ng'akikozeseza busungu naye ng'omukazi ati any age nga amanyi gye yakuzaala ajja kukuwaayo tojja kuwalira gy'amanyi gye yakuzaala era nabagenda okukuwaayo tukaga kituufu wano wewaffe gwoke nyini okkiriza otuuse bakuba nti ekizibu ekibiramu ebyo gera otuuka fana gye saako nyamu kati nagenda gimala jinga ntyo gibeeramu famire gye saako naye nga bwe wamwe kubanga ye mutonzi yagaba nti ono omwana wagundi oba si wagundi yasalawo so n'olwensonga eyo kino kyonna kyetuzaayo nkola programu ene muli Mulanga Emmengo ebiseera bisinga mba njagala nnyo bajjukiza nti tulina ensibuko ey'entandikwa ey'abajjajjaffe era ne mbajjukiza nti ensi Buganda yali nsi eyeetongodde era ekyali nsi eyeetongodde eyali etambulira ku buwangwa n'ennono omuzungu n'amanya nti ekintu kino ky'amaanyi n'akiwanyisa n'alimwa n'agenda n'atulekera abasigire n'abasigire bakyakiriko ekyokutawa n'obuwangwa n'ennono ate nga towadde omuwata gwonna gukyogerako ompulira bulungi nnyo kati bwe tukola programu ng'eno nga njogera ku nsonga z'obuwangwa n'ennono ne ku nsonga za Buganda kiba kikuddizayo ekifaananyi okutegeeza nti mulina okuddamu okwezuula gwani osibuka luddawa njagala sooka okuwa enjawulo eyinza okukuleetamu okutabanguka obwongo naye njala kukujjukiza tulina amannya abiri kati nze Federico naye sisobola kutambula nga Federico kubanga simumanyi muzungu yalimpa mu kereziya naye nsobola otambula nga Lumbuye oba ofuna gwe n'oga nti nze Muhammadi Sekimpi ne bagamba tambula nga Muhammadi tosobola kutambula nga Muhammadi kuba tomanyi nsibuko na buvuna budde bwa Muhammadi niye osobola otambula nga Sekimpi njagala nnyo oteeka essira ku Sekimpi ani yajja atufuuka Sekimpi
mpaka ku nsibuko yo otegere ekituufu ky'oli so singa Muhammad so singa Harriet so singa Justine so singa Christine so kamutegeere n'onotegeera erinnya lyo ojja tegeera gwani naye abasinga obuyite bimanyi mmwe baani okera kumanya ati nze John. Who is John? Oyasobola kubuuza, can you explain yourself? Or can you explain the name John? The meaning of the name John? Tosobola ku explaining. Niyo muzonja ga, can you explain? Who is Lumbuye? I can explain kwa itoko tambula nga Lumbuye. Sija tambula nga Federico kuba simumanyi. Oyaja ga ati John Baptist. John Baptist mumufanaganya kala. Muri kusema zinga yomu. Oba mumufanaganya kitawule nyoko. Kati njala kutegeeza gwaliwa. Abasajja Abaganda balinga bagezi nnyo mu nkola yaabwe y'ebintu batya. Baatekanga weekole bagamba nti tuyinanga okukuŋŋaana okumanyagana n'okwabya ennyimbe. Mu kumanyagana kuno kulimu ebintu bingi nnyo. N'okwabya ennyimbe kulimu ebintu bingi nnyo. Bw'osanga omuntu ogamba nti okwabya ennyimbe kubi ng'omuwulira ayogera, tomuvuma tomukaayanya, eyo y'endowooza ye nga ye muleke. Naye tamanyi bukulu bulimu kwabya lumbe. Tamanyi bukulu bulimu kumanyagana. Ompulira bulungi. Bw'osanga omuntu agamba, musanga omuntu nagamba nti nze naddira Mamba, naye nawe Mamba asobola omwagala, tomuwakanya muleke y'endowooza ye. Waki y'endowooza ye? Naye gezaako nnyo mutegeeza nti ky'oyogera kikyamu si kituufu. Okumanyagana ebiseera ebisinga